naye omwana nalaba exhibition ye nga ndaba ebulako commodity. Nengamba what's the commodity? Music is the commodity. Nengamba Winnie Wamami must shine. Inga ojeeko n'ekyokubeera nga Winnie Wamami yabadde nga yakavaayo munanga ate n'alaga baby mu background mu video. Muganda wange eside eno bikyagenda mu maaso munanga ate okukwata omuliro okwetoola munanga ate social media. Wabula nga wano akatambi kano King Saha abadde ali mu kutendeeza munanga ate ku Winnie Wamami bannange byatamwogeddeko munanga ate eside eno. Wali wano mu katambi byengenda okubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone munnange alaze wali ettabbu ng'ali mu kuyingira wali ku stage eside eno kosa ate nga afuluma munanga ate baasi eya NRM eside eno. Mu butambi buno obubadde bufuuse munanga ate ettabbu. Bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi mu byonna nno kansuke nkutegeeza nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati no munnange nga we mbadde nkutegeeza nti nno wali munanga ate mu kutandika nti omuyimbi munanga ate King Saha afuuse ensonga ennaku zino. Munnange ali mu kwogeza munanga ate abantu abamu munanga ate obwama ku social media makkati awo ne Winnie Wamami. Jjukira nti nno bino byonna bibadde biti nga mukyala we gwe yazalamu munnanga ati actually ebyo byonna nabyo bibadde awo, naye nga wano munnanga ate King Saha nga bannange ali mu kutendeeza munnanga ate Winnie Wamami. Oh my god, bibadde bitya? Kansooke mbikuwe munnanga ate mu katambi. Tunabatumaliza bulungi tuwabuweerera totaddeko ne Beyonce mufirisi ekyobamanya buli muntu waweebwa omukisa. Naye omwana nalaba exhibition ye nga ndaba ebulako commodity. Nengamba what's the commodity? Music is the commodity. Nengamba Winnie Wamami must shine. So Robert Shua ajja kutuukayo. Wamuyise Beyonce we Uganda. Tulaba Shakira we Uganda. Tulaba Shakira we Uganda, tulaba Gundi we Uganda. Abamanyi era singa naye yakwata ku resources ng'ezaabwe. Bandi bitegedde kyegamba nti ali outsourced but shining. Bali balina resources. Tewabalabako mu ghetto obalaba bashining. Yo mulabi tumule kuva mu ghetto ng'atandika bwati. Endongo yatulidde ogimuwadde music omumuwadde ate nga nnyingi kyali mu store. Sibaita fili 60 power na wala we watu. Katagerezemu nti we around n'abatwagira bali era mbido limbala gw'endadi nengamba bana abantu bafudde. Commodities nyingi ziri ku ground nawe olulidde limbala gw'endadi mu mpyala gende kuelezeewo nti audience eriwe bwematu ngera kulya ki banga buli omu agera ku shininga as long as agenze n'ateekayo evening vibe fetubawuzizaako man evening vibes. Wewe bityo nno munnanga ate we bitambudde mu katambi. Jjukira nti nno abadde ne bakyali be nengeddekoko ne ku Green Daddy nga boogeza ku munnanga ate okulaba mu katambi ako. Kankwongereyoko wali Dr. Jose Chameleone avuddeyoko wali mu katambi. Abadde munnanga ate kolaale eya NRM nga boogezako okulaba naye wali ng'ali mu kuyingira munnanga ate ku stage. Kibadde kikambwe nnyo. Nga boogeza ku munnanga ate okulaba akatambi ako ku side y'emu. Chameleone yeekoze wali ebintu nga ali mu kufuluma munnanga ate mu bbaasi. Abadde ali mu kufuluma munnanga ate mu bbaasi awo eya NRM nga boogezako okulaba.
bw'atyo nno munnange ate Chameleone engeri gy'abadde agoyingamu munnange ate Crazy mu katambi ako esaidi kabadde koogeza abamu munnange ate obwamawali bannange NRM yaleese bbaasi ndowooza munnange ate ogezaako munnange ate okulaba mu katambi ako byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso okwetoola munnange ate saidi eyo ku Chameleone leero bwe nti munnange ate bwe mucekinzeko kakasa nti osubscribinga munnange ebisigadde byonna obiturekere.